لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Matendo ga Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba sokusasira n'ebyengera ku Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ne basahaba n'abagoberera enkola ye ila yawmiddin. Tuli mu ddalasa yaffe enkizo n'eddembe ly'abakyala. Ani atujjukiza oluwedde twasoma ki? Twalaba ki oluwedde mu nkizo n'eddembe ly'abakyala okuva mu suratu Nisa? Naam. Aya eyokusatu yali egamba etya? fankihu ma taba lakum min an-nisa. Barakallahu fik. Ani atujjukizaayo eddembe lye twalaba mu aya eyo? Ani atujjukizaayo eddembe lye twalaba mu aya eyo? Naam. Ku mwaka kwata balina eddembe abakyala okubazzaako. Allah teyabasibirayo. Singa yabasibirayo bandikifunyemu obuzibu, kubanga omukyala afumbirwa omusajja agenda okwesanga ng'omukyala tazaala, kyokka nga naye yandiyagadde wabeerewo akaana nga be bakazaala, wakiri nga ye maama muto. Singa ali tebabazzaako, awo bonna baba balina kufa nga baki? Nga bagumba, tebalina baana n'ebirala. Ddembe ki lye twalaba mu aya? Naam. Mulekwa yeesalirawo ku maali ye. Omukyala mulekwa bw'omuwasa emmaali ye yeesalirawo, n'ebirala bingi, si bwe kiri? Olwaleero, wabula nga sinnatuuka lwaleero, njagadde mu byokuyiga ebitono bye twajja mu aya eyo nyongereko kino kimu. Kigamba mu aya Allah subhanahu wa ta'ala ng'atugamba muwase ma taaba lakum, ababa babalungidde, ababa bakoze ki? Ma taaba, ababa abalungi mu bakyala. Muwase abalungi muki? Mu bakyala ababalungidde. Ekitegeeza okulungiira kiva mu bulungi, mu kintu ekirungi, at-tayyibu. Kati tujjawo ekyokuyiga ne tugamba nti fihi dalilun ala anna nikaha al-khabitha ghayru ma'murin bihi bal manhiyun anhu. Aya yetulaga nti okuwasa ebitali birungi babiyita ki? Okuwasa ebibi mu bakyala, okuwasa abakyala ababi, Allah teyakitulagira wabula yakitugaana, kubanga mu aya akugambye muwase abaki? Abalungi gye muli. Nekitegeeza nti Allah be yatukkiriza okuwasa balina kuba baki? Balungi. Ababi teyabatukkiriza. Ababi tutegeeza ki?
ababi nga munzikiriza, ababi nga munneeyisa, Allah yabatugaana nga bwe yagamba nti wala tankihul mushrikaati, temuwasanga abagatta kuki ku Allah abo babi. Oba abenzi yabatugaana azaniyatu wazani, azaniyatu la yankihuha illa zanin, omwenzi omuwala tebamuwasa okujja kamuwasa mufumbo. Aba babi yabatugaana mu aya eyo, kubanga yatugamba muwase abalungi ababalungidde. Tugenze mu ddalasa ya leero, tugenda ku ddembe ly'abakyala eriri mu aya ey'okuna mu sura ki? Mu suratu Nisa, aya ey'okuna bwe mba seerabidde gye tugenda okujjamu leero eddembe. Hafizu ani agisoma? Aya ey'okuna ogijjukira? Gye tugendako. Mpozi twagamba tutambula tutya ddalasa eno? Tujjayo aya ne tugisoma. Tujjayo aya kwe kugisoma eyo namba emu. Ne tugivuunula kwe kuvuunula nti okwo. Namba 3 ne tujjamu ebikulu mu y'ebyokuyiga. Namba 4 ne tujjamu eddembe oba enkizo y'abakyala. Kategerekese, tuleeta aya ne tugisoma ne tugivuunula ne tujjamu ebitono ebyokuyiga ne tugenda ku nkizo y'abakyala eri mu aya omwo oba eddembe lyabwe. Bitegerekese, aya ey'okuna omusomi kagituwe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. Ukitandikidde wakati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. نعم. Mujiwulidde aya nga Allah atugamba Allah atugize eki? Allah atugize eki? Atugambye. Kati twagala kulaba biki byatugambye. Ye step ey'okubiri nga tuwa amakulu gaki ga aya. Tetusobola kujjamu ddembe ly'abakyala na byakuyiga nga tetulabye makulu gaayo. Si bwe kiri? Naam. Kati Allah agambye azza wa jal nti wa atu nisaa sadaqatihinna nihla, muwe abakyala, balagira basajja, muwe abakyala sadaqatihinna, amahare gaabwe, nihlatan, ng'emitima gyammwe gisiimye era nga gatteeka. Awo mukategedde Allah kabagamba muwe abakyala amahare gaabwe nga gatteeka ate ng'emitima gyammwe gigize eki? Gisiimye. Kategerekese, bagamba abawasa ayagala okuwasa Allah akulagira ow'omukyala amahare ge gatteeka ng'omutima gwe gugize eki? Kuba teri akukase kuwasa.
sibo kiti nayongerayo ng'agamba fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan singa besimira fa in tibna lakum singa besimira jemuli an shay'in nebesimira akantu an shay'in minhu nebesimira akantu mu maharago gemubawadde jemuli Luganda lutegerekesa singa beyagalira nga mumaze obbawa amahare mu mahare gemubawadde ne beyagaliramu akantu akatono oba akanene nga bakakola ki ne beyagalira bakabawe lakum bakabawe bakabaddize fakuluhu hani'an mari'an mukalye n'okutuyana mugireki mutuyane ekitegeeza kabagireki kababukale obitegedde paati esooka eragira omusajja aweeyo amahare paati ey'okubiri eraga nti omukyala bw'omala omuwa n'abaayo kakuwaayo sisiima nako togamba nti ate mpadde hakkiyo weeriire n'okutuyana ogireki otuyane mukitegedde mweyo aya mulimu eddembe ly'abakyala wabula nga tetunnalituukako tusooke tugisunsule bulungi ekigenda okwongera okutulaga nti Allah yawa abakyala eddembe mu aya omwo ze sababu nuzuuli ezijogerwako sababu nuzuulu kyeki ebyo ebyaliwo ebyaleetera aya okukola ki okukka esooka bagamba nga riwaya evako Abu Saleh al-Hamadani omu ku bamanyi ba tafsiri min at-tabi'in bwemba seerabedde oba atibaawu tabi'in agamba kana ar-rajulu idha zawwaja ayyimahu akhadha sadaqaha dunaha fanahahum Allah ta'ala an dhalika wa nazalat wa atu an-nisaa sadaqatihinna nihla tuli ku sababu nga kyekimpozi aya ebyaliwo eryoka egireki omumanyi omwe atugamba wa tafsiri nti omusajja ekiseera kyaliwo ng'omusajja yenna idha zawwaja ayyimahu bwe yafumbizanga omuwala musajja bwe yafumbizanga omuwala akhadha sadaqaha yeyeddizanga amahare ge omusajja bwe yafumbizanga omuwala musajja ki taata oba ali mu ngatto zaani za taata bwe yafumbizanga omuwala akhadha sadaqaha ng'agamba muwasa ti amahare gampe ng'agatwala dunaha ng'agamma nnyinigo gwe bali mu kuwasa abali ku kamera mu ddeeno fanahahum Allahu tabaraka wa ta'ala Allah n'abagaana okukikola nassa aya ng'egamba wa atu nisaa abakyala mubawe sadaqatihinna amahale gaabwe nihlatan gatteeka era mugabawe nga musiimye mukategedde mweyo sababu nuzuuli eyoleka lwatu eddembe Allah lye yawa
abakyala mu aya omwo ojja ddingamba kubanga tusembyayo paati egamba nti mu bye twogedde mu aya omwo ddembe kiri olabamu era nsuubira balina obukalaamu okubanga mulinawe munooti nga mujja kusoma buki kusomi sababu nuzuli esooka mugitegete nze nina muwala wange nga bw'ojja ogenda omuwasa nga nkusalira nga nkugamba nze kuwa muwala wange ti emiliyoni 10 cash olumala okuzimpa nga nze ngamba omuwala nti yalla oyo yebbaawo bitegerekese Allah n'agamba atya abawala mubawe amahare gaabwe gatteeka ate mugabawe nga musiimye kategerekese tugende ku sababu nuzuli endala twagala mu sababu nuzuli mwennyini ogenda kutujjiramu eddembe Allah liyabawa zeni mu aya tujjemu eddembe Allah liyabawa kitegerekese mu sababu nuzuli mwennyini mugenda kujjamu eddembe eririmu ne mu aya mujjemu eddembe eririmu kati tugenda ku sababu nuzuli namba 2 bagamba nti kana dhalika min awliyai nisa waliwo ekikolwa nga kyalinga mu bavunaanyizibwa ku bawala oba abakyala buzibu kini gyati tuwulirize sababu nuzuli endala emu ewedde eddembe oliwuliddemu lye tugendako nti waliwo ekiseera nga bannannyini bawala abafumbirwa bakola batya yuti rajulu ukhtahu lirajulin ng'omusajja addira n'agaba sisita we mwannyina n'amugaba ng'amugabira omusajja omulala ala an yutiyahu al-akharu ng'ekimuweesezza mwannyina omusajja oli nga naye ayagala omusajja oyo amuwe ukhtahu naye amuwaani mwannyina we ala alla kathira mahrin bainahuma ng'ekigendererwa baleme kwewa mahale mangi ngenda kukategeeza fanuhu an dhalika Allah n'akibagaana balinga bakola batya nze nina sisita wange nga kyenkola ngamba nijadi tyowaye nti ewuweeyo ndabayo sisita wo oba wakati wa sisita teekawo muwala yenna gwe ninako obuyinza n'oli ng'amulinako owaaye nina sisita wange neewuwo ndaba yaani sisita wo kankuwe sisita wange naawe ompa owuwo tunaaba tuwonya amahale tujja kwewa butini si bwe kiri mukategedde nga ddiiru bagibeeramu musajja na musajja beegabira abawala badduka okugaba amaki amahare fanuhu an dhalika Allah subhanahu wa ta'ala n'akigaana n'agamba atya temwewala mahare wabula atu nisaa sadukatihinna nihla abawala mubawe amahare gaabwe gatteeka ate mugabawe nga musiimye mubitegedde sababu nuzuli meka 2 kati nga sinabagenda ku paati eddako njagala ojjukire eddembe eriri mu bintu ebyo lye tugendako wabula nga bwe wategedde amakulu ga aya tusooke tujjemu ebyokuyiga ebirimu ebimu ku byokuyiga ebiri mu aya ekisooka fi dalilun ala anna lilmar'ati at-tasarrufa fi maliha waliwo mu aya omwo mulimu obujulizi obulaga nti omukyala yalina obuyinza okufuga essente ze mukategedde
yalina obuki obuyinza okufuga essente ze, kyayagala kyazigira ki kyazikola. Eryo nalyo ddembe munaalimpa, naye nsose kissa mu byakuyiga ebiri muki, kubanga Allah agambye nti bwe banaayagalanga mu mahale ge mubawadde ne basiima babaweeyo ke babawadde, kitegeeza nti yalina eki obuyinza ku ssente ze, si bwe kiri. Namba 2 bye tuyiga mu aya, wa annahu laysa liwaliyiha min as-sadaqi shay'un ghayra ma tabat bihi, era omusajja alina obuyinza ku muwala ow'okugaba, tayina buyinza bwonna ku mahale, era talinaako yadde n'akaki okujjako nannyini mahale kyaba ayagadde amuwe. Ekitegeeza tozza muwala wo mabbali kuga nti Sophia ogenda naye miliyoni 8 ze bakuwadde ez'amahale, ogenza otya? Totawaana, muleke zize. Mukategedde. Ekirala kituyiga mu aya eyo, almahru wajibun, amahale gatteeka ku mukyala gw'owasa, kubanga Allah agambye muwa abakyala, n'alagira okulagira kuba kwa tteeka, ate n'agamba nihlatan, era amahara ago gabenga gatteeka, kubanga annihla kitegeeza ekyetteeka oba okutegeeza okuwaayo ng'osiimye. Mahare gatteeka. Namba 4, fihi nahyu al-awliya'i an akhdhi mahri qaribatihim, aya eraga nti abo balina abawala nga be baba fuga, Allah yabagaana okukwata ku mahare g'abawala baabwe n'ab'eŋŋanda zaabwe abawala. Amahare gaabwe mugagire eki, mugeesonyiwe. Ekirala kituyigamu, fihi dalilun ala anna al-mu'tabara fi tahlili dhalika minhunna lahum innama huwa tibatu nafs, aya eraga nti ekikkirizibwa mu muwala kyawaayo ku mahale ng'akiddiza baani abamulinako obuyinza, kirina kuba ku mwoyo gwe ng'asiimye. Mukategedde? Ng'agize eki? Ng'asiimye. Kitegeeza omusajja singa okanga omukyala n'akuwa ku mahale, kyakuwadde tekikkirizibwa, kubanga akikuwadde lwa kumukangakanga. Kakati olaba nakuwadde obukadde 8 bulamba tukyetaaga okunoonya bizinensi, mpaako obuna tutandikireko. Ogenda okulaba ali mu kugaana n'omugaaka, kati munnaye nno bw'onaafuna obuzibu gw'anaamanya, nze nkugambye, bw'onaafuna obuzibu gw'anaamanya. Kati omukyala n'atya n'agamba omusajja anankola kyali, n'akuwa obuna, akuwadde ekitakkirizibwa kubanga takikuwadde wansi wa mutima kukkiriza, gwamutiisiza kiki? Tiisizza. Abasajja abo mahale gabawoomera, nga wakamuwasa bw'oti ng'ate omuyingiza mu bizibu byo. Ebyo ebimu ku bye tuyiga mu ki? Aya. Ani abiwandiisa abinziriremu? Bwe twali tutandika mwajjumbira obutabotabo, ngenda okulaba abantu balina obutabo bangi, neŋŋamba bantu bawano dalasa bazikwasa maanyi, naye kati wa naam. Yafuga emaali y'omukyala, tuwadde ebintu 5. Kale tweyongereyo, tugenda ku paati ki? Mweyo aya temuli nkizo y'abakyala, wabula mulimu eddembe ly'abakyala, wabula tetunalituukako
tusooke tulijje mu sababu nuzuli ebbiri. Sababu nuzuli esooka mwe tugenda okujja ebyokuyiga giwulirize egamba bweti: omusajja yalinga bw'afumbiza omuwala gw'alinako obuyinza, yalyanga amahare ge n'agatwala n'agamulemesa omuwala, Allah n'abagaana. Eddembe namba 1 mu aya omwo kubanga ye sababu nuzuli. Tugenda kudda ku aya tusooke sababu. Kikyolabye mu sababu nuzuli eyo ekiwa omukyala eddembe? Naam. Tulaba nti omukyala yenna mahale n'owaayo yo mukuddembe Allah yawa omukyala. Siga muntu mulala yenna obagambe nnyo oyafumba. Kubanga bali batatwala oyeyagatwala. Naye mulaba mutya bwe tugenda direct mu aya ndabanga bifaanagana. Zezimu ansa. Allah agamba azza wa jalla, wa atu nisaa sadaqatihinna nihla, abakyala mubawe amahare gaabwe nga gatteeka ate nga musiimye. Dembe ki eriri mu ayo mweyo paati nga bw'otunula mu sababu nuzuli bw'oleeta mu aya wonna tugatte. Bismillah, mikono juu. Baga mikono juu, tuwanike emikono. Gwe ddembe kiri olabamu Allah lye yawa omukyala, wabula nsinna lituukako musooke musse emikono. Nayagadde kino kisamalizinge aya gye twavaako ey'okuwasa. Eddembe ly'abakyala mu aya eyayita ey'okuwasa. Njagala okimanye nti okumanya Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa nnyo. Yatwagaliza tuwase be tusaanidde okuwasa. Abatondebwa mu ffe bennyini abakyala. Era okumanya Allah yayagaliza nnyo abakyala, era nabo n'abawa ekyengera n'eddembe ery'okufumbirwa abo bennyini abasaanidde abatondebwa mu bo mwe baava. Okitegedde? Okumanya eri eddembe ekkulu era ng'eyalituwa Allah subhanahu wa ta'ala. Njagala otunulemu eddembe ennaku zino ensi lyegaba mu kuwasa ne mu kufumbirwa. Okompeyalinga olabe ani yagaba eddembe ettuufu ku Allah subhanahu wa ta'ala n'abo ab'amateeka agagwa obugwi. Erya Allah olitegedde, tugendeko mu bagagwa obugwi. Agagwa obugwi gagamba nti olina eddembe gw'omusajja okuwasa musajja munno. Era gw'omukyala olina eddembe okuwasa mukyala munno. Agagwa obugwi amateeka ago era gagamba gw'omusajja olina eddembe okuwasa embwa, era n'omukyala alina eddembe okukola ki? Okufumbirwa pusi. Mubitegedde? Njagala mutunuulire ebintu ebirimu amagezi n'ebitaliimu maki, era mutunuulire ebintu ebipange nga byava wa Allah, mutunuulire n'ebipange nga byava mu shayitaani z'omu bantu. Mubitegedde? Mulyoke mumanye nti eddembe Allah lye yatuwa mu kuwasa ddembe kkulu. Kategerekese. Omukyala asaanye aligule, alikkiririzeemu, alinywerereko, asiime nalyo. N'omusajja asaanye aligule,
alikkiririzeemu asiime nalyo alinywerereko kubanga tewali ddembe litali eryo lirimu kusanyuka kuwo kategeereke. Aha tudde ku aya ddembe ly'abakyala mu aya muwe abakyala amahale gaabwe nga gatteeka era nga musiimye. Ddembe ki eriri mu aya eryo nga Allah yaliwa abakyala naye simanyi baba tulinayo abakyala bandituwadde ku ddembe lye balabamu ne tutalijja mbasajja bano basajja baleme kutwogerera ddembe lyaffe si bwe kiri naffe tulyerabira bwe babaayo mulaba mutya kubanga tuli ku ddembe ly'abakyala twandisose ne tufunamu oba bo balirabamu kuba tuyinza obboogerera ebitali muki mu aya. Bwe baba balemye tebatutwalira time nga tukivaako aye tunaddaawo. Imam batidde naye nga byetusomesa babitegeera bwe buzibu anti okuwulira kulala mubitegeera wangi bane mutuwe eddembe ly'abakyala eriri mu aya number 1. Naam. Amakulu omusajja alina okuba kakodesha kyabadde ogenda okwetuusa kyagambe nawaayo naye waliukakibwa akatubaddeyo number 1 omukyala Allah subhanahu wa ta'ala ate abakyala bazze mu kwogera bahajati ate nga mwogera abakyala Allah subhanahu wa ta'ala kawamala okuwaziina. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eddembe erisooka omukyala alina eddembe nga bamuwasa okuweebwa amahare, okuweebwa amahare, ate gatteeka si kyeyagalire, ate gateekwa okubanga agawaayo agawaddeyo na mutima mulungi, si makake. Bitegerekese, mahare gatteeka si ga kyeyagalire. Olwaleero tetukkirizibwa kuwasa mukyala gwe tutawadde mahare. Singa omukyala ajja gye tuli n'agamba nti Sekagundi, mpulira nkwagala, nsaba ompase tofaayo, nze nina essente zange, nti tobaako ne kyompa, n'amahare togira ki tompa, tokkirizibwa mumuwasa. Kategerekese, tokkirizibwa mugira ki. Lwaki? Tetulina mukyala gwe tuwasa nga tetumuwadde mahare. Ekyo kyali kya nabbi yekka alayhi salatu wassalam. Wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha linnabiy in arada an-nabiyyu an yastankihaha. Kyali kya nabbi yekka nti era okkiriziddwa n'omukyala yenna mu'minatan, omukkiriza, in wahabat nafsaha linnabiy, bw'aba akwetonedde n'akugamba mpasa tobaako ne kyompa, nabbi yali akkirizibwa atawaddeyo mahare. Kasita nabbi ayagala omuwasa wasa buwasa, Allah n'akisaako akakwakulizo akagamba khalisatan laka min duni almu'minin, kikyo wekka, abasiraamu abalala tebakiyingiramu. Ekyaki ekyokuwasa nga towadde mahare. Kakati gw'olina okuwa amahare, eyo haki ya mukyala. Mukategedde? Qalla au kathur, matono matya oba mangi matya, amahare ayina ogasaba. Waddembe okusaba essente entono, waddembe okusaba essente nyingi, waddembe okugamba nze amahare agange obukadde 5 full stop. Oba omuwase oba tomuwasa yasabye abukadde ameka 5. Sikugamba maama ngula kiki ekyo, ogula ekyo obukadde ameka 5. Kategerekese. Kale togamba nti nze nnoonya omukyala nga si wakuwa mahare. Oteekwa omuwa amahare. Eyo haki y'abakyala. Allah yagibawa. Eddembe namba 2, tusinge kufuna baawano nijadi. Olabyemu enkizo? Naam. Kukibanga amahare gatteeka kitegeeza abakyala bankizo kubaana okuwasibwa. Bwe kibange amahare gatteeka era nga gatteeka kubanga Allah alagidde abasajja bagaweeyo era n'agayita gatteeka n'agamba nihlatan ay wajiba. Mukategedde? Bwe kibanga gatteeka kiraga mu kuwasibwa, mu kuwasa n'okufumbirwa omukyala wa nkizo. Olw'enkizo Allah gye yamuwa y'ensonga lwaki yakakasa ku musajja amuwe ki. Okategedde? Si wa bwereere, wa nkizo, kya bbeeyi kiri awo, kiteekwamu ki sente. Oba mubitegedde? Eyo nkizo banaagiwandiika. Eddembe namba 2 mu aya. Haji wawanisi. Omukyala
yalina haqqu tasarruf fil mahar, yalina right eddembe mu maharege kikyakolamu, kikyakolamu nga bireke waka maama muweeko ne taata kubamba viira oba mbaleke. Okimanyi bayinza okukuwasaako omwana ne bamuwa obukadde bwe 10 ng'otunula bwoti, gwe ne bakuleetera kilo za sukaali 5 n'emigaati 10 n'ekisambi ky'ente ne soda kuletisa 3, ye n'akuliita n'obukadde mmeka? Naye ng'ekizibu ky'olina wakati etaaga obukadde bumeka? Waliwo ekizibu kibalya gwe ne mukyalawo kya bukadde bumeka? Ye n'akuliita n'agenda waddembe. Toga mwana we kati nga olabye nti tukuzizza kati enju eno giraba tulwanyo giteekawo seminti temuli, totawaana muleke. Tomukuba kaki? Tomukuba bakayita kaki? Kalimi, muleke. Anti binafsin, ye yaneeyagalira n'aga nti naye enju gye ndeka abazeeyi nga sinsemintinge. Taata nti ako kamu kitundu gula seminti basi. Togamba yi mwana wange bakuwasizza omusajja mugagga, baŋŋambye omusajja mugagga bakuwasizza, bakuwadde miliyoni 10 otuwadde kamu kitundu. Totawaana biri bibye waddembe n'okkakujjako. Kyengeri gy'otasiimye nako kankagire ki? Kankatwala. Namba 3, eddembe ly'abakyala tulondeko sayidi ya ddyo. Naam, olabyemu enkizo? Leeta. Bankizo ekyo kiringa kyakuyiga. Tuyinza okugamba nti amahare gagasaaki okugawa omukyala. Ansayo neekola ti amahare bw'ogawa omukyala galeeta emirembe embufumbo. Omukyala buli lwajjukira musajja yampa obukadde 10 ng'agira ki? Ng'anywera. Naye bw'ajjukira nti musajja yampa emitwalo gye 2 agikuwa tebunnakya. Tweyongereyo eddembe. Naam, oleeta nkizo? Aha. Tetugiyita nkizo era tulina ddi waddembe. Omukyala waddembe mu kusaba amahare, okusaba g'ayagala. Okategedde? Y'ensonga lwaki Allah yagamba sadukatihinna, mubawa amahare gaabwe, okulaga nti mu kufuuka nti gaabwe balina okugamba nti njagala kino. Ddembe baali bawa. Tofumbiza mwana wo kumuga nti mwana wange anti olaba musajja namuleese nze amahare namusalidde. Musajja nze namusalidde amahare engeri gye ndaba mutandika butandisi naye namugambye akuweeyo 10. Sebo vamu ebyo ebintu si bibyo. Omwana muyite yeesalira amaki? Amahare. Haki ye si haki ale tufumbiza abato, tufumbiza era bakulu. Ku mulembe poliisi ejja kukukwata ssebo weewaako obujulizi wa nti ofumbiza abato. Tufumbiza bakulu 18. Owe 18 tamanyi ssente gwamugamba. Wano e Uganda wano. Atowa okwo kubanja. Mugamune nga bakusasudde nkubanja 2 gange. Togenda mbufumu atugize eki? Bane mutuwe eddembe ezo 3. Twakafuna amadembe ameka? Waliwo abawandiika? Bakyala wali atuwe eddembe? Aja tiddembe kiri ofunye? Genda tutuusize eddoboozi eryo. Tetujja munaanuula gundi. Mungu yabawa eddembe eryo okwogera empola. Naam.
anti eryo teririmu eno aya. Eryo lyalimu aya yayita era twaliwa era tulyongera oddiwa nti mu aya yayita Allah yawa omukyala eddembe okukkiriza oba okukola ki? Twalyogera bw'agamba nti nzikiriza gwe taata togamba nti ate nze sikkiriza. Bw'agamba nti sikkiriza togamba nti ojja genda lwampaka. Tudde mu aya yaffe tulijja mu eno aya. Naam. Ne mulino mweriri wa atu nisaa sadukatihinna nihla. Mweriri ne mweno omukyala ayina eddembe okugaana amuwadde amahare n'amugamba nti amahare go nti newankubadde mangi tegayisibwa mu maaso naye nedda sijja gakwata, oba amahare go nti ngakkiriza. Bitegeerekese anti amala gasala. Ayinza obutagasaba gwe nojja noga njagala kukuwasa ngenda kuwa amahale emmotoka naga sebo ne bonampa ennyonyi sigenda kukkiriza. Eddembe mu aya omwo. Omukyala alina eddembe okutegekera ku ekyo ky'omuwadde oba by'otudde oba okugenda n'ataba kyakuba. Okutegekera kyeki? Omukyala alina eddembe mu mahare ge ogeesigaliza gonna oba okugabako okumenyerako abalala oba naawe eyamugabye oba naawaani omusajja awasizza n'ebifaanana bwe bityo nga muweddemu mangu. Naam. Omukyala alina eddembe okufumbirwa oyo yekka amwagala kivamu kubanga ono awaayo amahali alina kuwaayo omutima. Omukyala Allah yamuwa eddembe agenda okumuwasa ayina mumuwasa nga amwagadde. Singa omukyala yayagadde kubanga era kyekyo, wabula nga omusajja amugize eki? Amwagadde, teri amukase. Okitegedde nga teri amugize eki? Kitegeeza omukyala okufumbirwa ayina okukakasa nti gwe ngenda okufumbirwa mufumbirwa lwakuba njira ki? Anjagala. So si ebintu ebirala byonna. Kavawa mu aya. Fakulu nihla, abakyala mubawe amahare gaabwe nga mugize eki? Nga mwagadde. Kitegeeza omukyala yenna bw'alaba mu butayagala musajja naye ng'amuwadde amahare mu ngeri ki? Ng'alaba omusajja amuwadde amahare naye si lwakumugira ki? Lwakumwagala, tatawaana kukwata mahare ago, agamuwe lwakumugira ki? Nihlatan, ng'awulira awaayo ayagala. Muzimu mu haki oba right eddembe ly'abakyala eriri mu aya omwo kwe kubanga Allah subhanahu wa ta'ala mallakahunna almahar, Allah amahale yagaba wanga bebagalina control nga gaabwe, era n'abeera nga agayunga ku bo n'agamba sadukatihinna, amahale gaabwe. Kitegeeza bebagalina ki? Gaabwe. Ekirala eddembe ly'abakyala eriri mu aya omwo kwe kuba nti Allah subhanahu wa ta'ala yabawa eddembe mu kubanga amahare ago bakendeezaako kugo oba balemera kugo ge baagadde oba bagamba nti mu kifo ky'amahare ntwamu kino. Okitegedde? Ge gabagaba amaki? Kwegamba oba okugamba
nti kale ogenda kumpa $1 million nti oligimpa mu December. Bayina ki? Kubanga mahare gaabwe ayagala cash oba banja oba osasuleko kitini. Okategedde Allah yagaba gira ki? Yagabawa. Naam. Naam. Mukadde we oba mukulu we oba muntu yenna tewali ayinza kungana ku byamahale kumuteeka mu ntiyo ekyo eddembe lyamusitula n'aba nga tewali amukoonako. Teri amukoonako, muba muyinako buyinza oba mukulu we oba taata we. Bamugaabuga nti oyagala ki? Musajja okutwala era waddembe okugamba nti mbutuufu bayinjala mumpeeyo omwezi tye ndabe kiki kyensaba. Bitegerekese mumpeeyo omwezi nerowooze bulungi ndabe value gye ndimu ne kikyenjamu. Era bwe guggwako ne muddayo nti owalabye otya? Nagenza okubala abalamu njagala amahare bwe gati. Njagala ayinza okubaga nze sirabanga ku $, tye mpulira njagala kukwata kuki? Bampe $2,000 bukadde 7. Kati musajja yeebuuza gwe atalabanga ku $, kale ate $2,000 gyaki? Bitegerekese. Mu aya omwo Allah baalagira okuwaayo amahare mulimu ku ddembe Allah era lyeyabawanze kati nzize ku sababu nuzuuli. Eddembe liri muki? Sababu nuzuuli. Eddembe Allah lyaba abakyala ng'olijja mu sababu nuzuuli yabagaana okwezibika amahare g'abaki? G'abawala be bagaba. Allah yagaana abalina obuyinza ku bawala okwezibika amahare agabaki? Ag'abawala baabwe be bagaba. Nga bano abaalinga batya? Adde eri n'akanya n'omusajja, nina sisita wange mulungi mpa amahare, ng'aba musimba obukadde 3 ng'ayongera mu bizinensi ng'ajjawaayo omwana. Yabagaana okwezibika amahare g'abaana baabwe n'abagamba bagaweeyo gonna nga majjuvu. Mukategedde. Era mulimu ku ddembe Allah subhanahu wa ta'ala lyeyawa abakyala ensonga yonna ejjanga egendereddemu kukendeeza mahare ga mwana Allah yagitugaana. Akakodyo konna omuntu kasala nanyini kuwaayo mwana ng'agendereramu mahare kola ki? Kukendeera tekakkirizibwa. Nga baliwa ono ye yagambanga nti mpa sisitawo nange nkuwa owange amahare tugadojingiraawo. Okategedde? Omutwalo gwe gutya? Mutwalo gwa taata. Nabyo gyebiri. Abasaba omutwalo gwa taata ne musala ntwagala $1 meka? 4 nga mugenderera mu kukola ki? Nti omwana bw'anaaba asabye 7 ojja mugamba kale ate taatawo namuwadde 4 lwaki onsaba meka? 7. Nsabeemu tekikkirizibwa. Akakodyo konna akalimu okubanga ekikavaamu kukendeeza mahare ga mwana na kumunyigiriza Allah yakagira ki? Yakagaana. Bw'oba osazeewo okuyingira mutwalo gwa taata ne bakusalira $1 million meka? 5 gwamanyiziwe. Naye omwana bw'anaagamba 2 naye muwe. Bitegerekese. Ate era mukimanye abasala ebintu nti buli omusajja kyawaddeyo mu maka ng'awasa ng'omaze kisala busazi nago gaba mahare. Buli musajja kyawaayo mu maka ng'atwala muwalawo naye nga takireese nga ye kukusiimira nti ne taata kamuwe kano nga gwe asoose omukamula n'omugira ki?
n'omukaka noga kuwasanze muwala wange nti njagala tanka 15,000 oba mutwalo ne pikipiki ente 3 ate y'omwana n'agamba nange njala miliyoni 3 ebyo byonna ng'obigasse mahare g'omwana g'owadde gonna gaba mahare. Lwaki? Kubanga amahare gatteeka. Kitegeeza buli ekyetteeka mu kumuwasa kyeyunze ku mahare. Era omwana wo bw'akatta mutanda n'afumbayo emyaka 2 n'ayagala akyuse ave mu bufumbo akakatibwako ettanka ey'omutwalo n'ente 7 ne pikipiki n'obutaano bwe bamuwa okubuzzaayo. Mukategedde? Kakati bw'oba oyagala okuwona ekyo okola otya? Obufumbo buleke kweyagalira. Muge nti muwala wange omwagala nti mwagala. Okay, omwagala ddi? Nti ku Sande. Sumayo oyagala sente mmeka? Tinza mpe miliyoni 2. Tikale jangu nkuwe muwala wo ku Sande. Jangu nkuwe muwala wange kuki? Ku Sande. Gwe tegeka gwamanyi oba tebanywa oba banywa ekikulu yanonye muki? Mwana tazze kulya. Tazze kulya. Anonye mwana. Anti era naawe olw'okuba oli afuuse mwana we era ojja kusala akakoko nga obadde okasalira nze atazze kuwasa. Si bwe kiri? Ali agende. Kati ono bw'anaabaamu akaki naye ajja kugamba nti ngende mu maka g'omuntu nga nkimyeyo bukimi. Aha, kanteeke ku ffusente emu n'akabuzi kamu ne sukaali kilo n'omuceere kilo, taata kamuweeyo n'emitwalo 2. Eyo natuukamu ne taata waliwo bwenzize nabwo buubwo, tusaba obukkirize. Alhamdulillah, tonna busalako. Era omwana bwe kamutanda obufumbo n'atuukayo ne bugaana n'ayagala yeyambulula omusajja akakatibwako kimu kyokka ezo ze baamuwa. Kali akateke baaleetera ku nte sinze nakatuma, si mahale wampa kiki? Kirabo. Ekirabo si kyatteeka si kikuddiza era bw'okisaba gwe aba asiiwuuse ki? Empisa. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabi. Waliyo gundi? Omukyala bwekibanga baamubuuza ku mahale kitegeeza alina eddembe okwanguyiriza oyo ayagala omuwasa oba okulemera ku kyayagala. Ani agitegedde point? alinga agamba nti abakyala balo bali abangi balina olweta Omukyala alina eddembe okwanguyiriza oyo ayagala omuwasa alaba embeera mwali n'agamba ajja kusobola kino. Era Allah subhanahu wa ta'ala mu aya omwo mu bye tuyiga teyatubuulira mahare genkana ki? Okitegedde? Ne Nabbi alayhi salatu wassalam teyatubuulira mahare genkana ki? Buli omu agende nga bw'asobola. Bw'ona agenda ku mukyala n'akusaba golodi n'akulema, manya nti waliwo ajja okukusaba akabuzi kamu ofune oyo. Okitegedde? N'atuleka nga bintu byakulaba woogira ki? Woogya. Era tetuvumirira bagamba nti nze okuwasa wano nte 15. Tetubavumirira ng'omuwala yasabye ge mahare ge. Alina haqqi ya mahara amangi. Allah yagamba nti wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin, bwe mubanga mwagadde mmwe abawasa okukyusa ku mukyala aliwo ofune omukyala omulala ng'oyagala kusooka kutaaliwa aliwo, waqad ataytumuhunna qintaran, kyokka nga ono aliwo gw'oyagala okukyusa oleeta omulala wamuwa qintar, wamuwa emmali mpitirivu nnyo mu kumuwasa. Fala ta'khudhu minhu shay'an, tokwatangako n'akatono. Mukyuse agende na byonna bye wamugira ki? Bye wamuwa. Kyenjagaddemu ki? Wa ataytum ihdahunna qintaran, nga wamuwa emmali nnyingi nnyo. Kitegeeza nti amahare gakkirizibwa nga mmali nnyingi nnyo.
Tetugamba nti tekikkirizibwa era Umaru ibn al-Khattab yalinnya emimbali bw'alinnya emimbali n'ayagala agamba abakyala nti temulina haki kusaba mahali mangi tugakendeeze. Omukyala n'amugamba ssebo tujjako haki Allah gye yatuwa. Allah yagamba wa ataitum ihdahunna qintaran, ate gw'ogamba batusala amahale. Umaru n'agamba nti subhanallah, omukyala ansinze. Omukyala agize ki? Ansinze. Mbutuufu kyembaddeko si kye kituufu. Abakyala balina haki z'amahale gaabwe, oba mangi gatya oba matini gatya. Togana naye mwana wange miliyoni 10 bagala kudibira ku lujja gye bali abazigaba nga tamazeemaze. Okitegedde nga tamazeemaze, wabula agenda atenda anze yansabye entini. Ate waliwo agenda ng'akolima nedda nga kiki ennyo. N'abo abakolima babaamu, nga yazze bamwanguyirize mitwalo 10 nabo babaamu. Kati bwe bakolima Allah aba teyabasibirayo, balina emiryango emiki. Waliwo anaawulire 10 agaye nti bamuwadde sseba amahale mitwalo 10. Okitegedde? Nga bakungiriza mu kika, nabo gye bali. Allah ekintu yakita. Bitegerekese. Ate gwe omusajja kimanye gy'okoma kuwa omukyala amahale amangi ng'omuwasa, gy'okoma okufuna ekitiibwa mu maaso ge, era gy'okoma okugamba bansalireko ku 15, era gy'okoma okugwa ekitiibwa mu maaso ge. Ate yakimanye gy'okoma okumuwa ebingi, gy'okoma omusibamu omuguwa gw'okubeera ng'aliwo. Era gy'okoma omuwa akatini, gy'okoma okuba nga omuggulidde omulyango ewuwo nti w'oyagalira gira ki? Fuluma. Kubanga kasita agiraagiramu ati naaba nga takyakulabamu future. Akola atya? Essente ozirabye ku ssimu. Munnange onansonyiwa naye njagadde nkweyambulule mu ssaliya. Ssente nzikuweerezza era ntegeezezzaako taata ne imaamu yatuwoowa. Wallahi takyaliwo. Ne bw'onaakaaba n'okomawa n'oyita ab'ekika takyaliwo, agenze shar'an. Naye mulipo obukadde bwe 8 mulipo omukadde ojja mubanja ne bwana batabuwadde valiyu, kubanga asobola obutabuwa valiyu n'afuluma bufulumi. Wonna w'omukwatidde oba mu Arua oba Kenya abawuwo, mukwate bukwasi ku mukono mutwale waka abawuwo. Bitegerekese. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallama. Naam. Wa alaikum assalam. Eddembe ly'abakyala nga libakyamusa. Naam. Ye yalina right ogamba nti nzikiriza ninye mpaka 8, oba ogamba nti sikkiriza nze njagala 5, nawe n'omugamba nti kale nkuwadde 5 3 nga kusaddaakidde. Olw'ensonga ye ayinza okulaba nga 5 gano ye gajja okusobola in case ng'ebintu bigize eki. Ate gwe n'oyagala omulippe bu miliyoni meka, kati alina right okukkiriza oba okugaana, kubanga amahale ge. N'ekisembayo mukimanye nti obufumbo obutatutte nnyo ssente nakkalubiriza bwe bulimu baraka nga nabbi bwe yatugamba alayhi salatu wassalam. Obufumbo butaliimu nnyo kkalubiriza bwe bulimu ki? Baraka. Kale muba mwagala baraka mu baana be mugaba, temukalubiriza bazze.
mukategete temukalubiriza bagizeeki nammwe abakyala bwe muba mwagala baraka temusaba byakiremesa pimamu omusajja azze gy'oli bwe mba nga nze oli waddemu kunsaba 5 nyinza okugayiiya ngayiiya mikwano kuba kati neŋŋa nti bensomesa ddalasa noonya mahale gameka sifisaawo kale mutunuleemu temukalubiriza mwanguyirize kubanga mu kugaba abaana baffe nabbi yatulaga tusinziira ku bintu ebyo idha jaakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuhu nabbi yagamba singa muba mujjiddwa oyo gwe musiimye eddiini ye eyo eddiini kyetusooka bategeeza busiraamu oli najja gy'oli ng'olina kawalako eddiini ye n'ogisiima tebategeeza ey'ekikatuliki eyo yo tebagisiima Allah ye yagaana temugamba nti twawula abantu ffe tuwa ekitiibwa Allah byeyagira ki byeyatuwa byeyatugaana tubiwa ekitiibwa tetubikubako kifuba kuga nti kale ekyo kyawula abantu ffe Allah waba atugambye tiwala tankihu almushrikaati towasa atali musiraamu kyetuwa ekitiibwa tetutunuulira bigambo byabaki byabalala gw'osiimye eddiini ye y'obusiraamu musajja alina eddiini bambi au wa khuluqahu era n'osiima n'empisa ze fazawijuhu muwa omuwala ebintu ebyo ddiini na mpisa singa tulabayo ow'eddiini bekapa ng'empisa temuli totawaana muwa ye ate ow'eddiini ki ate nga talina mpisa ebyo bibiri bw'oba ogabira abaana bo mukategete ojja kwesiima naye yeesiime kubanga ffe abawasa ebitukontrolinga obutakola byambyone mu bufumbo n'abaana be baatuwa eba ddiini na mpisa waliwo ekirala omusajja awangala n'omwana w'omuntu ng'atya n'omusindikako mu kyenyi nti anyiizi twaliza muli ng'atya ng'ekimukontrolinga ki ddiini omusajja awangala n'omwana w'omuntu ng'atya n'omuga nti wasiri wala oli kisiru tolina na magezi ng'ekimugaana ki mpisa ono gweni mugaa tolina magezi empisa kyeziŋŋamba ate ekiro nga tulimbuliri bumu ate ng'emyaka musingako just yena nedda mu mpisa tekikkirizibwa nakireka naye atalina ddiini na mpisa anyigamu katono oba mukubye lwa livansi oba lwa gundi oba kikonde oba tteke oba jemusipi kukuba okuvuma talina buzibu oba abaana weebali oba tebaliiwo oba banneiba balaba oba tebalaba lwaki empisa talina n'eddiini ntini kati we mulabanga abalina eddiini n'empisa oyo muwe ne bwe kiba kyetaagisizza mumuyambako ku mahari ng'ate gwamuyamba gwe gwali mu kuwasaamu ng'ate gwamuyamba oyita eno mabbali n'omugaa nti owaali Ibrahimu ndaba otuuse okuwasa nandikuwadde muwala wange seeka munnaye siina mulimu atufaayo ebiddirira byonna biri ku nsi nandikuwadde muwala wange wekasita osiimu seeka nze mba nninayo mulimu tekigaana nga oyagala mulimu gwonna kasitama nsobola okufunawo liziki ng'omukolera akaduuka mu kyabakuwa kabiriisizo ka capital $7,000,000 ng'odda wa muwalawo ng'omugamba nti waliwo musajja wa ddiini ate nabbi yagamba tutunulira ddiini na mpisa mu nsi mwonna ndaba mukwagaliza lwaki tomukkiriza taata ate kyogamba ŋŋaana tumusabe mahale mmeka atuweeyo $2,000,000 zogambye kale gwe ngodde eno ng'omukwasa $2,000,000 ng'omugaa ku sanda ejangu tomaze omuwasiza nga balyoka babukala eddiini n'empisa mu maka nga weeyagala eddiini nga libukala n'empisa ewaka nga weeyagala naye bisharu kukakwakulizo naawe muwala wabeere n'eddiini muleme kusiba baddiini bigundi bitegerekese
bwe weegomba ow'eddiini n'ow'empisa kakasa nti ne muwalawo naye wamukuliza ku ddiini naki. Leka kwagazisa musajja mwe bambi mulongoofu kitabwe talina kyamanyi n'omusuula ku mbaki ya muwalawo myaka 18. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.